po jako akawuwo. Batugamba omuntu okubeera n'ekibanja nga kinene musango. Omubaka wa President Kayunga Kigozi Sempala wamu n'omumyuka we Mukoza Ronald batandise kaweefube okulaba nga bamalawo emberebezi ku ttaka eriwezako square ya mayiro 2 mu gombola y'e Kayonza mu disitulikiti y'e Kayunga ng'enkayana ziri wakati wa famire y'omugenzi Musa Katongole eyaliko wa Yutoda wamu ne famire y'omugenzi Serwano Bulungu Kigozi. Ne tugamba nti Musasi kye twagala tusaba kintu eki kimu. Katongole agamba nti wamuguse eno utubulire kituufu. Musasi n'agamba nti Katongole simugusanga kweno. Minisita Mayanja ow'ebyettaka kutuyamba ku bantu bano abayita bannannyini ate nga tebakkiriza kola ki kutulaga bwannannyini bwa. Ensonga zino zaatuuka mu ofiisi ya minisita ombeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja nti abatuuze basindiikirizibwa ku ttaka lino naye n'alagira bannabyakwerinda okuli RDC, DPC, DISO wamu n'abalala okuyingira mu nsonga zino okulaba ng'ebikolwa bino bikomezebwa. I hereby direct you as follows: to investigate and identify who has been evicting and illegally arresting the Bibanja holders at Tindian village. Number 3, munonya amakubo gonna ag'emirembe ge musobola okuyitamu okulaba nga ensonga eno eggwa bulungi. Olukiiko olutuuziddwa RDC ku kitebe kya disitulikiti y'e Kayunga olwetabiddwamu abafamire ya Haji Musa Katongole, abafamire ya Serwano Bulungu Kigozi, abatuma okuva wa minisita Sam Mayanja wamu n'abakulembeze b'ebyalo okugobwa abantu buli omu n'alambika ensonga ze. Wekibadde kisinga okubeeraliikiriza nga kiri ekintu kimu nti Haji Katongole yaleka yeewangamiza ku ttaka n'alyefuula yeewadde poliisi nga bali abalala tebakikola ki. Kati eyali kusaaniye n'akuwandiika nakati oludda Katongole bakwata abantu basiba bagaba abantu bonna era twagenda nga tuwabuka sipiidi etagambika. So ffe twali tunoonya okumanya ani mukama era nga bwemuze bali bagamba nti bawuda bano bagamba bakola ki. Ekibadde kimanyiddwa abasinga obungi kyekyokuba nti ettaka lino lya mugenzi Serwano Bulungu Kigozi nga bba abafamire ya Haji Musa Katongole balinako liizi ya square mayiro 1 yokka ng'esuubirwa n'okugwako mu 2032 kyokka abafamire ya Katongole bino babisambaze nga bagamba nti ettaka lino baaligulira ddala okuva mu bbanka gye lyali lyasingibwa. Neze okusinziira kubanga olwedde nze na document ziraga nti oli yakiteeka mu bbanka ne bakisasula ne bakijjayo kati ensonga etubobye mu 20 okuva lwe bakijja mu banka kubanga normally bw'osinga ekintu banka n'ekitwala automatically banka ebeera registered on then eruka ekuwa transfer. Ate sayidi y'omugenzi Katongole bagamba nti no baagula tugenze okulaba nga waliwo bingi bye tulina okwetegereza. Sooka twabadde tulowooza nti nyangu nnyo tiyaliizi okusinziira ku famire ya Musaazi ne Serwano Kigozi bo bwe basitetinga ensonga zaabwe. Naye oluvannyuma bwe tukizudde nti ate abakatongole bagamba nti bo baagulira ddala nga ekyapa famire ya Musaazi yali yakisinga mu banka bo ne bagenda ne bagula ettaka ku nnyongo. Ensonga bwe zituuse wano RDC zirabise ng'ezimuyinze era nawaliriziddwa okulagira enjuyi zombiriri okuleeta ebiwandiiko ebyoleka obwannannyini ku ttaka lino sabbiiti ejja bisobola okwetegerezebwa. Weewemu wiiki bakomewo ku Lwokutaano naye nga bonna baleese ebikwatagana ku nsonga eyo documentation zaabwe zonna. Sitepu eddako kuleeta biwandiiko mwaleeta ebiwandiiko kubanga kati ate version ekyuseemu. Abamwami Katongole bagamba nti commercial bank UCB yabaguliza ddala. Bano mu kwogerako nabo oluvannyuma lw'akafubo kano batubuulidde engeri ensonga zino gye zikwatiddwamu. Bino byonna bizuuliddwa bulungi era nze nga eyakiikiridde minisita wano Sam Mayanja ensonga tuzikutte mu ngeri ya kintu kikulu era ne tukkiriziganya nti tugenda kutuula enjuyi zombi nga tuyambibwako ne RDC tulabe nga tumaliriza ensonga zino ez'obwannannyini bw'ettaka ate tulabe ne way forward. Bazikutte mu mbeera entuufu nga ffe abatuuze b'e Tindian we tuzaagala zigenda kugguka kuba ku luyi lwa Katongole bababuuza ebiwandiiko nga tebiriiwo nti ate lwe yawo yatambula nayo.
babatuuze okuva ku byalo 4 nga bano basoba mu 6 basuubiziddwa okubeera abagumu era baleme kutwalira amateeka mu ngalo kubanga tewali n'omu agenda kwongera kusindiikirizibwa. Abatuuze kwe kubeera abakkakkamu, baleme kutwalira amateeka mu ngalo, baleme kubugujjana bigambo, wabula balinde ekigambo ekisembayo ekigenda okuva mu balandiroodi baabwe. Twagala tusooke tukkaanyise bano abakatongola abadde bagambibwa okuba nti no batiisatiisa okugoba abatuuze ku ttaka. Era ku sayidi ya Musaazi ono Nteza Kigozi n'agamba ebyange biibino nze nzize nabyo. Kati RGC n'agamba nti ensonga zino muleete ebiwandiiko byammwe musabumiitinge tumalize ensonga zino.